Honorable Winnie Byanyima Kalagwa. Olunaku lw'eggulo ab'Enganda n'emikwano gya Kenneth Akena eyakuwa masasi nga kiteeberezebwa nti kyakolebwa Mathew Kanyamunyu baakaabidde mu kkooti bwe bakitegedde nti Winnie Byanyima y'omu ku babadde bazze okubeeyimirira. Mu baakaabye mwabaddemu ababaka Odonga Otto ne Beatrice Anywar. The wife of Dr. Kiza Besigye to come and be security for Kanyamunyu. It is all over. The political lines have been redrawn in Uganda. Omwogezi wa FDC Ibrahim Ssemujju Nganda bano abambalidde lw'okuyingiza Besigye mu nsonga za Kanyamunyu. Newuunyiza nnyo okulaba Odonga Otto ng'ensonga n'agiyingizaamu Besigye ng'agiyingizaamu FDC. Simanyi kyamubadde ku mutwe essaawa eyo. Kuba kati nze ndi FDC Akena gye bamutira saaliyo ne Kanyamunyu simumanyi. Era ensonga lwaki kyagenzeyo omweyimirira. Bwe yali kabaziguluka gwe mmanyi nga bamuvunaana okwagala okutta Museveni because Museveni yagala kabaziguluka ate ayagala kunzita. Naye nagendayo kuba kabaziguluka wange. So n'olwekyo Odonga Otto ebintu bino yabitaddemu katemba. Kati nze nzize emisango gya traffic. Bwe nazze emisango gya traffic ng'oli agamba nti FDC ennaku zino evuga bubi emmotoka olw'okuba Ssemujju yavuga mmotoka. Ssemujju agamba nti Byanyima nga ye omuntu waddembe okweyimirira omuntu yenna era kimukakatako okweyimirira oluganda lwe Kanyamunyu. Okulowooza nti Kanyamunyu ye talina baaluganda nti waba luganda lwa Kanyamunyu bo tebalina bulumi eri wa luganda lwabwe kubeera kwebuzaabuza. Nabe ensonga yennyini eyabatuteeyo olw'okulumirwa Akena y'ensonga y'emu yatuteeyo Winnie Byanyima olw'okuba omuntu ali mu kaduukulu wa luganda lwe. Kyokka Beatrice Anywar atutegezezza olwaleero nti bo ekyabatabudde kwe kulaba Byanyima amanyiddwa ennyo mu kulwanira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna ng'atazze mu kkooti okweyimirira Kanyamunyu wadde amulinako oluganda. N'ebitiibwa byalimu ebimuwujjawujjako n'okulaba nga ffe abamu tuvudde wala nga tukolagana naye nga mulwanyisi wa ddembe lw'abantu yandibadde yemenyekako omutima ne yeekubamu weewaawo n'aleka omulala oba ne yeesimbawo nga surety. Naye ekifaananyi kye yalaze nze ku lwange namenyese omutima olw'okuba nze mmanyi internationally bamumanye nga mulwanyisi wayo ddembe. Nze okuva ku reform agenda nzize nga twambula wamu ne Winnie. Anywar agamba nti bino si by'amawanga wabula walina okubeerawo obwenkanya ku nfa y'omuntu waabwe Akena. Tulina okulaba nga tulikonsayininga bino ebyabanyankole manya abakyoli manya abaganda tetya kutambuza eggwanga lino mu muntu waabwe mukyoli nga bo. Ne Byanyima alina every single right kuwa oluganda lwe n'omuntu ava mu kitundu lwe ogenda okumutaasa ne waabeera ngazizza omusango ebyokulamula ne tubirekera kkooti. Olunaku lw'eggulo Kanyamunyu ne banne kkooti tebakkiriza kweyimirirwa ng'egamba nti ensonga ze baleese zabadde tezimatiza. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.